ensi zikali ntalo zikyagendera ddala maaso n'okwesesebbula era mu buufu obwo olutalo olugenda maaso wakati wa Russia ne Ukraine wetwogerera luyingirira ddala ennaku eziwerera ddala ennaku ziri eyo mu 930. Wano nno okusinziira ku nkolagana eriwo wakati w'eggwanga erya Iran ne Russia, US, UK, France ne Germany we basinzidde okubeera nga balangirira envumbo ku Iran, okukosa ne European Union okubeera nga erayira okubeera nga nayo egenda kwanukuza bukambwe. Entabwe eva ku bigambibwa nti Iran eremeddeko mu kyokuwa Russia ebyokulwanyisa namuzisa misayiru enzibu ennyo okubeera nga esesebbula eggwanga erya Ukraine. Iran ebyegaana egamba nti kye baalabye si kituufu era envumbo okuzigiteekako bagiranga bwemage era nga bo bagamba nti okugiteekako envumbo bakirabanga economic terrorism, obutujju ku byenfuna byayo. Iran egamba nti ezo misayiru ze baalabye si za mutabwana era bo bazirabira mu tuluba erya tactical battlefield weapon. Misayiru oba ekyokulwanyisa ebitalina nnyo bulabi nti bikuba mu long range, nti binaasobola okubeera nga bikuba oba Russia ebikozesa okukuba munda mu Ukraine, nti ezo misayiru zikuba kumpimpi awo mu kwetaasa oba mu kwerwanako. Kale bwe batyo beegaanye okubeera nti nno batwala missiles oba ebyokulwanyisa mu Russia okugiyambako okusobola okubeera ng'efutiza Ukraine, era ne bagamba nti okusinziira ku ekyo kugiteekako envumbo bakirabanga economic terrorism. Era wakati mu kusaka kw'emmundu abakozi ba Red Cross 3 battiddwa mu buvanjuba obw'eggwanga erya Ukraine. 3 battiddwa, 2 ne bagendera ku bisago ku bulumbaganyi obwakoleddwa mu ggwanga erya Ukraine nga bukolebwa eggwanga erya Russia ku bakozi ba Red Cross ababadde bali mu kimotoka nga kitwala okugaba obuyambi ku site eri mu Donetsk. Kale era munnange eggwanga erya Russia nga lyefunyiridde okubeera nga liwandagaza ebizuka mu ggwanga erya Ukraine, obutambi bulaga ku social media nga entindo zikubwa era waliwo olwakubiddwa okuliraana ekitundu ekiyitibwa Pokrovsk mu buvanjuba obwa Ukraine, ekintu ekisanyalaza entambula mu kitundu ekyo. Amagye ga Russia geewaanye dda nga bwe gaatandizidde okufutiza aga Ukraine, bwe gatyo nga gagazza emabega okuva ku ttaka ly'aboobwe era nga bagamba nti bamaze dda okweddiza ebyalo ebisoba mu 10 era ne Ukraine yakakasizza dda nti Russia yatandise dda counter attack okulaba nga bazza amagye ga Ukraine agaali gesolossa eggwanga erya Russia nga bagazza emabega nga balumye ogwa wansi n'ogwa waggulu. Biden agambye nti bakyali mu kutunula mu kya Ukraine okubeera nga ekozesa long range weapons, emmundu ezikuba ewala oba misayiru ebizuka ebikuba ewala munda mu Russia bakyali mu kugitunulamu. Pulaani eno kubanga Zelensky bw'atyo ye ataddewo okusaba abalwadde ku pressure okubeera nga bakkiriza eggwanga erya Ukraine basobole okuba nga babawa emmundu ezikubira ddala, misayiru ezikubira ddala munda mu Russia. Kale bw'atyo munnange Biden n'agamba nti ekyo bakyakitunulamu, bagenda kuba bakitunulamu babawe oba tebabawa, kubanga Zelensky yagamba nti eggwanga erya Russia likoze ebikolobero bingi nnyo oba lifutubadde nnyo ku ggwanga erya Ukraine mu kukuba mu ngeri y'obutataliza abaana n'abantu abakulu. Wano balinayo komanda omu owa Russia Air Force gwe banokoddeyo eyakuba eddwaliro
eri abaana ayitibwa Sagi Kobirash bagamba nti ono suspect mu bulumbaganyi obwakolebwa Julaayi nga 8 ne bakuba Accommodate Children Hospital mu Kyiv. Eyo nga tuvuddeyo twerekedde olutalo olw'e Gaza era amagye ga Isirayiri beegatyo gakkidde essomero awafuulibwa ekifo ababundabunda bwe bakuŋŋaanira wali mu Gaza Strip era eno basseeyo abantu 18 omuli ne bammemba ba staff members 6 aba United Nations Agency for Palestinian Refugees abeerabiddeko n'agaabwe ku lunaku olwokusatu baategeezezza nti obulumbaganyi obwakoleddwa ku ssomero lino erya Al-Jawani mu Nasirat Refugee Camp bwayuzizza oba bwalese abaana n'abakyala nga bali bulere mu bufiififi. United Nations Agency for Palestinian Refugees bano bagamba nti abaalugendeddemu mwabaddemu ne ba staff members era munnange omuwendo gulinyidde ddala kasookedde nga munnange bafiira abakozi ba United Nations kasookedde nga bafiira mu lutalo luno olw'e Gaza mu lutalo olwakamala emyezi 11. Kigambibwa okuba nti abantu 1,200 Abapalestine be bali awo ababundabunda abatalina we beekaluba abasinga ku bo bakyala n'abaana era bano munnange obubudamu baali babufuna ku ssomero lino erya Al-Jawani okusinziira ku United Nations Agency for Palestinian Refugees. Bakakasa nti be bantu abo 1,200 be babadde munnange beewogomye mu ssomero lino eryafuulibwa enkambi ey'ababundabunda mu kiseera ennyonyi za Isirayiri bwe zakkidde okukasuka oba ne zibakubako misayiru 2 ku kizimbe era nga ne manager wa UN yabadde addukanya akulira kampu eno naye munnange bw'atyo teyalutonze yalugendeddemu zimbuyaga ezikunta. Kale bwe batyo aba United Nations Agency for Palestinian Refugees bagamba nti obulumbaganyi obwakoleddwa ku Lwokusatu bwawezezza obulumbaganyi kati bwa mirundi 5 bukyanga lutalo lutandika olw'e Gaza okubeera ng'essomero lino likubibwa. Amawulire agaffe eyo bagamba nti tewali ali safe era tewali atalizibwa okusinziira ku ripooti eziva eyo ku site. Bagamba nti obulumbaganyi obwakoleddwa bwayonoonye kumpi buli kimu era bw'otuukayo munnange olusu oluliyo lwa musaayi ogw'abantu abaalugendeddemu munnange abasigadde obufiififi timizaalo z'abayuzizza 22 zaakasukiddwa ku kizimbe munnange ne zibayuza obufiififi abaana n'abakyala era munnange omusaayi gwewunyiriza bw'otuuka mu kitundu ekyo. Ebisenge byawumogoddwa ebitagambika era abantu abasigaddewo bwe batyo bagezaako kubeera nga bakuŋŋaanya ebintu ebitonotono bye basobola okubeera nga bafuna ku ebyo ebyasigaddewo ebitaayononeddwa mu mafunfugu wamu munnange n'enfuufu ebunye ekitundu kyonna. Kigambibwa nti essomero lino okukubwa lyakubiddwa mu kaseera ng'abantu munnange bategeka bali mu kwetegeka genda kufuna mmere era munnange ba emergency workers bwe batyo bali mu kusima bali mu kujja mafunfugu naye ng'ate bakozesa mikono gyabwe kubanga n'ebikozesebwa balina bitono bagezaako okusima bwe bajjawo amafunfugu okubeera nga bajjayo abo oba oli awo abatanaba kubeera nga bafiira ddala. Abaana n'abakyala nkugambye bano baakubiddwa ne basigala bufiififi era omukyala omu Palestine ono y'omu ku abo abasavayivinze oba abaawonye mu bulumbaganyi buno yagambye nti abaana be 6 bonna baalugendeddemu era nga yeebuuza nti abaana bano
ddala babadde batujju. Katonda ababonereze Abayisirayiri bonoonye amayumba gaffe, batusse ne batulumya enjala. Abaana baafuuka bamulekwa, abakyala bannamwandu. Abaana 6 battiddwa, mukyala ng'akaaba. Musango ki gwe bazizza? Amabujje ago agatalina musango gwonna. Omulala ku bakaawonawo yabulikiddwa ng'agamba nti ekitundu ekyakubiddwa kyabadde ky'abakyala nga be basingamu obungi. Era agamba nti mu bwangu bw'ekitalo wabaddewo okubwatuka okw'amaanyi. Abaana n'abakyala bwe batyo munnange ne bakubwa ne basigala bufiififi. Kale bwe batyo nga bamaze okubeera nga bawulira okubwatuka okwo, badduse okugenda okulaba abaana baabwe. Naye munnange abaana be bagenze okulaba babasanze bali bufiififi, nga tosobola kwawula nti ono ye wange oba oli ye wooli. Guno gwe mulundi ogwokutaano nga essomero lino, ekizimbe kino kikubwa ennyonyi za Isirayiri, era nga tekiteekeddwa kubeera bwe kityo, nti eno eteekeddwa okubeera shelter eri safe, erimu abantu ababondabonda eriddukanyizibwa UN. Amagye ga Isirayiri gakakasizza okubwatula ekizimbe kino, era nga bo bagamba nti babadde bategetinga Hamas Command and Control Center. Tebawadde bukakafu buli awo, naye nga bo bagamba nti compound yabadde ekozesebwa aba Hamas okuplaningirawo obulumbaganyi ku magye ga Isirayiri agali mu Gaza. Essomero lino erya Al-Jawani ery'omukaaga okubeera nga likubwa amagye ga Isirayiri okuviira ddala mu August. Enkumi n'enkumi z'abantu Abapalestine bwe batyo bakulumukuka okuva mu maka gaabwe olw'okubeera nti nno munnange bagobaganyizibwa amagye ga Isirayiri. Bwe batyo ne bajja okubeera nga bafuna obubudamu mu masomero gano. August nga lumu abantu 15 battibwa amagye ga Isirayiri obulumuganyo bwakolebwa ku ssomero eriyitibwa Dala al-Mugharabi mu Gaza City. Ate nga August 3 abalala 16 battibwa oluvannyuma lw'okukasuka bbomu ku ssomero eriyitibwa Hamama, era nga nalyo lisangibwa mu Gaza City. August nga 4 abantu abakunukkiriza mu 30 battibwa amagye ga Isirayiri ag'omu bbanga, era amasomero okuli erya Nasal wamu ne Hassan Salama wali mu West Gaza City gaakubwa. Nga 8 August abantu 17 battibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku masomero 2 okuli erya Abdul Fattah Hamouda wamu ne Az Zahara School, era nga gano gonna munnange gasangibwa mu kibuga kino eky'e Gaza. August nga 10 abantu abasoba mu 100 battibwa, 105 ne bagenda ku bisago oluvannyuma lw'amagye ga Isirayiri ag'omu bbanga okukasuka zibbomu namuzisa ku ssomero eriyitibwa Al-Tabin School erisangibwa mu buvanjuba obwa Gaza. Ng'okuziika bakugenda mu maaso n'okukungubaga ku lunaku olwokuna eri ba victims abavudde mu nnumbagana ez'ennyonyi ezakoleddwa amagye ga Isirayiri. Eggwanga erya Qatar ne Jordan ge gamu ku ago amawanga amangi agavumiridde obulumbaganyi buno wamu ne UN agencies ne international rights groups. Qatar Ministry of Foreign Affairs bwe batyo bagambye nti obulumbaganyi buno bwabadde munnange bwa ntiisa nnyo era nga bubi nnyo, era ne basaba wabeewo okunoonyereza okukolebwa UN. Bagamba nti ebintu bino ebitakoma ebitalina makulu okutta kw'abantu okutalina makulu okw'ekisiru
okugenda mu maaso buli lunaku buli lukya kulina okubeera nga kukomezebwa, walina okubeerawo ekikolebwa. Munnange Kamisona General Philippe Lazzarini owa UN abakola ku nsonga z'ababundabunda wali mu Gaza bwe yatutegeezezza, era nga bongera okulumiriza nga bagamba nti nno abakola ku kuyamba okuva mu bitongole eby'ensi yonna nga Red Cross ne gye basula wamu ne operations zaabwe ezimanyikiddwa obulungi ennyo, bagamba nti amagye ga Isirayiri bwe gajja okukuba tegafaayo era tegabateekamu kitiibwa, gakuba bukubi. Zira ku Tedros Adhanom Ghebreyesus ono Director General owa World Health Organization yagambye nti bino ebigenda maaso mu Gaza birina okubeera nga munnange bikomezebwa. Tewaliiwo munnange kigambo kyoyinza kukozesa kunnyonnyola ntiisa n'okufa kw'abantu oba obulamu bw'abantu obutokomoka mu Gaza, amalwaliro, amasomero, enkambi z'ababundabunda. Zino munnange amawulire galaga nti zikubiddwa ewatali kubuusabuusa, ekiviiriddeko abantu abangi ennyo okufa, abantu aba bulijjo wamu n'abo abagabi b'obuyambi. Director owa UNRWA kuva mu Washington office yategeezezza n'agamba nti amagye ga Isirayiri gano gakubidde ddala facilities eziri eyo mu 109 eza UN mu lutalo luno, ate nga ezimu zikubiddwa omulundi ogusukka ogumu, newankubadde nga munnange agencies zino ziba zigabana GPS coordinates n'amagye ga Isirayiri nti basobola okubeera nga bategeera nti awo tetukubawo, naye munnange bakuba bukubi. Kakati okufa kw'abasitaafu ba UN 6 kuno munnange kutegeeza nti omuwendo guweredde ddala ogw'abakola mu kitongole kino ekya UN ekigaba obuyambi eri ababundabunda mu Gaza okuwerera ddala 220 kasogedde nga olutalo lutandika, era nga munnange kasogedde nga ebyafaayo bibaawo, guno gwe muwendo gukyasingidde ddala obunene, era nga bagamba nti staafu yaabwe bali ku front line, tebagenda ku backing up, tebagenda kuleka oba kuvaayo oba kussa mukono, bagenda munnange kusigala nga bakola omulimu gwabwe. UN Secretary General Antonio Guterres ono bw'atyo yavumiridde ekikolwa kino eky'okutta abagabi b'obuyambi wali mu Gaza, era n'asaba okunoonyereza munnange kukolebwe okufa kw'abo abafudde. Ministry eya Palestine ekola ku byobulamu bano batugamba nti mu myezi 11 kasokedde nga munnange Isirayiri ekuba Gaza abantu abali eyo mu 4,118 be baakafa, olwo ababuuseewo n'ebisago eby'amaanyi bali 9,15,125.